Abalungi balamusizaako nnyino te mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Bamusizaako nnyo mwenna, njagala bakulisaayo mu wiiki gye tukubye emabega. Abakuumye atya Mukama? Nzikiriza nti Mukama mulungi. Nzikiriza nti buli kimu kitambula bulungi. Waliwo ekinseseza kulomo abadde ayogera nange naŋŋamba naye golooza ono atusobola nga tuli babedde. Twalya dda ensi ne tugyetooloola, tuli babedde otwekoonako n'ogwa. Oh Yesu, namugambye kale muli babedde. Ekibuuzo, byenjogera bituufu si bituufu? Nagamba bituufu naye tolina kyosobola kukola kati. Kintu kyatambula dda 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 dda, ogenza okujjukira okwebika obudde bukedde. Nange ne mugamba kina kyakola kasita ntegedde nti nina okwebika, nange kaneebike. Ssebo ne bannyabo, njagala okubaniriza ku Just Gospel Media Uganda wamu ne Just Gospel Fellowship Center. Mbanirizaako nnyo mwenna mikono gyaffe abali okumpi n'ewala. Olunaku olw'olwaleero tugenda kusika ekigere tugendeko wali mu Rwanda Kigali. Eyo nno ninayo emirandira. Wiiki eyagwa twalinnya ekyombo ne tugendako wali mu ggwanga erya Portugal mu katundu ke nabagambako akayitibwa Fatima, Central Portugal. Netuvaayo nga tumaze okulengera ekyaliyo. Lunaku olw'omukago ojjukira twali tulaba Fatima, kiki ekyaliyo mu katundu ako. Mbajjukiza nti Fatima kitundu, it's a municipality mu Portugal. Yeewali okulabisibwa. Abakatuliki balina ekigambo ekitibwa apparitions. Apparitions ezo kubeera kulabikirwa, oba kiyite vision, osobola kiyita ekirooto, naye kiteeka okuba nga kyalabika. Apparitions nga bw'olengera Pawulo kye yafuna ne Mariya kye yafuna, malayika nga azze okwogera naye, kati ekyo bayita apparitions. Era njagala okubajjukiza balengera ekyali mu Paul 6 Audience Hall. Omusajja yaŋŋambye ebintu ebimu e Roma tetubikkiririzaamu lwakuba tetulina kyekikolera. Abasajja baawa badde abo, nze siri naweeyo, nze ndi mu karizmatiki. Nze njagala okutegeeza ssebo Just Gospel, nze yusiriyo, ndi mulokole era nina omwoyo mutukuvu
nzo neesibirako bwereere. Omusajja yeeganye obukatoliki n'agamba mu charismatic. Ne mubuuza te charismatic etandikira wa? Catholic Church ne charismatic ani azaala munne? Bassebo ne bannyabo ebigambo byatabuse. Yala kutegeeza vidiyo yegenda maaso eri Rwanda yetuwagije. Rwanda ekyombo yekitutuusiza olunaku lw'olwaliro olw'omukaaga. Njagala kujjukiza nti buli lwa mukaaga n'olwa Sande tukkiriza Katonda nti ajja kuba tuwadde ekisa n'obugabirizi okubeera wano nga tuweereza obulamu bwo. Tujja kuddayo e Roma atusooke tumalirize ensonga zino ez'aba Lady Fatima abamu ne ba Lady of Kibeho. Njagala kujjukiza era njagala kutegeeza nti omukyalo ono ayitibwa Maria oba Mary alina ebitundu bye yalabikirangamu abantu baayo. Akati ekifo ekyo ne bakifuula kitukuvu era ebigambo Mary bye yabagamba bassebo ne bannyabo byafuuka nga kitundu era byafuuka kitundu ku nzikiriza y'Ekikatoliki bassebo ne bannyabo. Okugeza ng'ebigambo ebyali mu Fatima. Mujjukira abavubuka be nabanyumizaako, be nabategeeza bye baafuna kaseera kali nga bali nsozi. Waliwo apparitions ezaalabika mu Spain, waliwo apparitions ezaalabika mu Mexico oba abangi gye mumanyi nga Mexico. Ne wabeerawo apparitions ezaalabikira mu Rwanda olwaliro gye tugenze n'ekyombo kyaffe. Mbategeeza mu puroguramu eno omulabe w'ekkanisa tetulina kye tugenda kwogera na kukulaga nga tekirina bwino. Ekyo nkikukakasa. Tewali kigenda kwogerwa, tewali kigenda kukolebwa nga tewali bwino. Ezo ojja kulaba ekifaananyi oba ojja kulaba vidiyo. Eddoboozi ly'owulira, ebigambo ebyogerwa bisengejje, ate era ekyokubiri tumala kusoma, ate ekyokulala twabimanya dda. Kadde koka tetubigwamu bugwi twogera ebintu ne bw'otutuuza mu kooti tusobola okubyeyogerera. Nina ekigambo kyenjagala osooka okutegeeza mukwano gwange mpuliriza. Abaana bano bateranga kubeera basatu abafuna okwolesebwa kuno. Naye kino kyenjagala okujjukiza nti malayika ow'ekizikiza yefaananya malayika ow'ekitangaala. Sijja kuwakanya visions, sijja kuwakanya apparitions zino oba Maria yayogera nabo oba nedda.
kituufu yayogera nabo, naye okusinziirira ku Bayibuli information Mary gy'abawa nfu. Information Mary gy'abawa bagende bagitegeeza abantu n'ensi, bassebo ne bannyabo. Okusinziira ku Bayibuli ebigambo bino byonna biba bifu. Kyova olaba Omukatuliki bw'omugamba nti sapulegi ze bali, apparitions za Mary zize bali, then twogere Bayibuli. Mukatuliki nziza okutegeeza nti oba omuleetedde buzibu obunene ayinza obutasobola kukiyimiriramu. Singa okwata obutabo bwa charismatic no oba omugigi n'okwata evanjiri eyaabwe, kubanga nagisoma mulimu information etakwatagana. Ng'oggyeko ebbaluwa za Papa nazo ng'oziziza ebbali, Omukatuliki omugambe twogere Bayibuli, ebintu biyinza okutabuka. Njagala kujjukiza wali yampuliriza, naffe mu kanisa ez'abalokole waliwo okwolesebwa, waliwo ebirooto byofuna nga tebiva eri Katonda. Nofuna okwolesebwa nga kufu, nga kuva magombe, n'otambulira ku ekyo n'obuza abantu. Waliwo omwana omu yali ayogera nange, kyova olaba nti mulimu stories ezimu zempa amatu n'ensengejja. Mwana ono twaliko naye dda yaŋŋamba yagendako mu ggulu n'akomawo. Ndowooza kitole ezifaanaganako bwe zityo si mpya mu matuugo. Mukama ebazibwe. Olinayo gwe wali owuliddeko nga yagenda mu ggulu n'akomawo? Ye kakati abantu bangi bafunye ebintu ebifaanaganako we bityo, birooto, kwolesebwa, kwalibwa bulamba. Naye waliwo ekintu ekirina okwegenderezebwa ddala mmwe, kuba manyi omu kwoli gwate twogera, sina kyengukweka. Si buli kwolesebwa kw'ofunye nti kuva eri Katonda. Olina okuba n'omwoyo wa Katonda okutegeera n'okusengejja okwolesebwa okwo n'ebirooto ebyo. Omwana yaŋŋamba nagenda mu ggulu nanyumiza ebintu bingi, naŋŋamba nti nafuna message Katonda nga ŋŋamba genda naye lekera okukozesa makeup, lekera okwambala booti, lekera okukola kino nga bwantegeeza.
n'ambulira eggulu bwe lifaanana n'ebiriyo ne Katonda nga bw'ali, n'ambulira ebintu bingi nnyo. Naye buli kimu kye yaŋŋamba nga ntunulako mu Bayibuli nga nuli ŋŋamba naye nga ky'oŋŋambye mu Bayibuli nga si bwe kiri. There is a problem. Ekyokubiri, bwe baba baakugamba lekera okozesa makeup n'okwambala nga bw'oyambala, baagamba nsi yonna eyo nayo efuuke apostolic message. Kiki kakati waliwo ekizibu maaso eyo ndowooza tujja kukireeta. Abantu abagamba twagenda mu ggulu, abalala twagenda ewa Sitaani, obujulizi bwabwe. Nina mukwano gwange omu ali South Africa, yampa testimony nga bwe yagenda ewa Sitaani, nemuwuliriza ebigambo bino bye njogera. Njagala obeere mwegendereza ng'obiwuliriza. There is a problem. Tonkyawa. Bwengattagatta ebirooto bya buli omu, okwolesebwa kwa buli omu, owe South Africa eggulu lye yayingiramu bye yalaba ne Katonda bwe yali afaanana, n'embigatta n'ebyoli, ofuna abantu ba mirundi 5 ba mirundi 6 n'obateeka mu kisenge, buli omu kisenge kimu kimu, n'omugaa kati mbuulira, wandiika bye walaba dakiika 10, naawe wandiika bye walaba mu dakiika 10. Kale twala obudde bwo bonna bw'obawuliriza balina we batuuka ne baawukanamu. Nkiddemu, balina we batuuka ne baawukanamu. Ekitujja kujja nakyo mu maaso wakati kitambudde nnyo. Kyova olaba amakanisa agamu gaziyiza abantu abafaanaganako bwe batyo oba platform. Nagenda mu Geyeena nenvaayo, n'oli nagenda mu Geyeena n'avaayo. Singa obatuuza mu busenge bubiri, buli omu n'akuwa bye yalaba ne bye yawulira. Message waliwo we zituuka zaawukanamu. Yawo ne kimpa ekibuuzo, Geyeenayo yentuufu oba eyono yentuufu? Eggulu lyeyogerako lyetuufu oba olyono lyetuufu? Kati bwe mudda mu byawandiikibwa awo ne twawukanamu. Ebyawandiikibwa olumu byogera kirala, n'ebyewalaba byogera kirala. Kakati awo we have a very big problem. Waliwo omu
tugenda kujja ku Kibeho n'okwolesebwa kwa Mariya. Waliwo omu jamwogera linnya yayogera n'agamba yagenda mu ggulu ery'omusanvu. Waliwo omulala gwe nawulira yali eyo mu Amerika yagenda mu ggulu lya 8. Kati ona agamba mu ggulu waliyo eggulu lya mirundi 7, level z'eggulu 7, dimensions. Kati omulala ate yakugamba 8. Kakati ate Pawulo omutume ye atugamba 3, eggulu lya mirundi 3. Omulala atugamba eggulu lya mirundi 7. Kati Bible etugamba eggulu lya mirundi 7, omulala atugamba Bible tusomesa eggulu lya mirundi 3. Kati ye ate yagenda mu ggulu atugamba nedda eggulu lya mirundi 7. Tegeza Bible etulimbye. Kakati n'ow'omunaana kati awo ne mukontana. I'm not here to say no, but I'm here to say there is a problem somewhere. Ne sitaani ono gwe mulaba engeri gye mumunyumyamu, engeri gye mumwogerako, bwali ne byakola olumu bikontana ne Bayibuli. Omu yayogera yatwalibwa ku Namulondo ya Mukama mu ntebe enjeru n'agisemberera. Bayibuli eyogera kirala. Bayibuli etusomesa akadde ako tekannaba kutuuka. Atwanjulayo ye Kristo, ate ono amwanjuddeyo malayika. Bayibuli etusomesa Kristo yagenda okutwanjulayo mu maaso g'entebe. Kati ate ono ye atugamba malayika yamwanjulayo. Nkiddamu, I'm not here to say no, but I'm here to say somewhere, somehow waliwo obuzibu. So obujulizi mbuuliriza bwe mbikula Bayibuli. I compare and contrast. Kakati kyekimu ne baganda baffe bano, Our Lady of Kibeho mu Rwanda. Waliwo abaana bali 3. Ekibuzo kinjalo soba kubuza kyenabuuzizza omukulu omu. Mariyamu okuyitibwa embeerera kitiibwa si kitiibwa? Title naye eryawo. Is a virgin title
okuyitibwa mbeerera. Taito n'agamba si taito. Ne mmubuuza lwaki mumuyita Virgin Mary, n'aŋŋamba kuba yali mbeerera bwe yafuna olubuto. Ne mmubuuza ekibuuzo, bwe yamala okufuna olubuto olw'Omwoyo Mutukuvu teyazaala baana balala? N'ayagala okuwakana. Bassebo ne bannyabo, Mariya bwe yafuna olubuto lwa Yesu yazaala abaana abalala. Mu Bayibuli mwebali Makko 6:3 ojja kulaba nnyingi nnyingi nga zinnyonnyola abaana Mariya be yazaala. Kitegeeza bwe yamala okuzaala Yesu teyaddamu kuba mbeerera, kuba yazaala abaana abalala. Omugumba bw'azaala ow'emyaka 10 nga mugumba n'azaala abaana 2, kino kyabadde kibuuzo. Omugumba bw'azaala abaana 2 ng'abadde mugumba wa myaka 10 n'azaala abaana 2 ayitibwa ani? N'aŋŋamba ayitibwa Nnaalongo. Ne mubuuza lwaki tayitibwa mugumba? Nti kubanga azadde. Ne mugamba kaakati bw'aba tasobola kuyitibwa mugumba, n'olwekyo ayitibwa Nnaalongo nga bw'ontegeezezza. Kitegeeza ki? Mariya, maama Mariya bw'aba yali mbeerera n'azaala abaana abalala, aba kyali mbeerera? Nedda. Kiki ekimuweesa tayito eya Virgin Mary? Maaso awo tugenda kukuleetera tayito gye bawa Mariya eya Queen of Heaven. Etegeeza ki? Ayali agenzeko mu Rwanda, ekitundu ekyo bakita Kibeho. Waliwo obutabo omukyalo omu ke yawandiika bamuyita Immaculate Iribagayiza. Kaka katabo bakayita Our Lady of Kibeho. Omukyala ayitibwa Immaculate ye yakawandiika. One of the survivors abaali mu Rwanda genocide, era be bamu kubatambula Catholic Church ye Rwanda weekozese nnyo okutambuza amawulire agaaliwo mu Kibeho abaana okwolesebwa bwe baafuna. Okwolesebwa kwaliyo? Tekwaliyo. Okwolesebwa kwaliyo. Nga Muhammad omugenzi bwe yafuna okwolesebwa ng'ali mu nsozi, okwolesebwa kwe ne kuvaamu Obuyisiraamu. Kati ekimu ne ku baana abakulu, okwolesebwa kuba kutuufu? Tekuba kutuufu. Kubaayo naye nga kuba false.
abaana bali basatu. Omu bali bamuyita Alfonsi Mumareki, omulala bali bamuyita Marie Claire Mukangami. Omulala owokusatu bali bamuyita Natali akatundu kano kebayita Our Lady of Kibeho ali ku lusozi mu Rwanda. Kibeho baana bano bafuna okwolesebwa bali basatu. Mwaka gwali gwa 1981 mwezi gwali gwa Novemba ennaku z'omwezi 28. Bw'oba wasoma akatabo ako kayitibwa Our Lady of Kibeho. Jukira waliwo n'akatabo akalala akayitibwa Our Lady of Fatima. Ebiseera ebyo we bafunira okwolesebwa kuno baali mu biseera ng'Abatusi n'Abahutu baalina olukuubagano. Mu myaka egyo egy'ekinaana nga balina obukuubagano awamu ne banno babayita Abatwa baali balina olukuubagano bwabwe. Abaana bano abawala bafuna okwolesebwa okwo nga bali mu ssomero. Baali mu ssomero gye bafunira okwolesebwa okwo. Okwolesebwa kwe baafuna tukutwala mu ngeri ya apocalyptic. Kwali kubawa information nti mugitwalire abantu. Ensonga zaabwe kwe batera okusinziirira okukakasa nti ebigambo bano abaana omukyala ayitibwa Maria bye yabannyonnyola kuyita mu kwolesebwa okwo, yabategeeza nti waliwo ekitta abantu ekigenda okujja. Mujjukira genocide eyali ebiseera ebyo mu mwaka gwa 1909 eyo 1994 genocide yaliyo. Ansindikira message ansumbuwa mukambwe yabategeeza ku kitta bantu ekyali kigenda okujja wakati w'Abatusi n'Abahutu. Masaka eyo mugijjukira omwali n'abalala abayitibwa Abatwa
lwakuba bo baali batono. Mwaka gwa 1994 omukyalo ono yalabika gye bali nga maama w'ekigambo, mother of the word, oba mu Lunyarwanda ekiyitibwa nnyina wa Jambo. Omubyeyi w'Imana, awo tumuyita maama wa Katonda, mother of God, omubyeyi w'Imana. Bagamba abaana bana abawala nti Maria yabagamba mugende mugamba abantu basome sapuli. Omwali Alfonsi ebyokwolesebwa kwe okwasooka yakufuna mwaka gwa 1981 Oktoba, era kyali mu primary. Atwalanga obudde ng'akomawo gye bali Mary n'ayogera nabo mu kwolesebwa. Ne Anatali Sole kwabeeranga kulabikirwa ne Anatali naye bw'atyo mu 1982 yalabikirwa. Mwezi gwali gwa Desemba 3. Kati ate ye bamugamba akole kyetuyita performing repentance oba kye bayita penitensia, kubeera kwebonereza ng'osoma sapule naye ng'era weebonereza. Balina kye bayita okwebonereza olw'ebibi by'obeera okoze. Kati n'abagamba mubagambe beebonerezenga. Kigambo kye bayita penitensia wali mukiwuliddeko? Omwana ono eyayitibwanga Marie Claire Mukangango yabuulinganga nnyo. Omwana ono ayitibwanga Alphonse oba yamujooganga nnyo. Weewa badde nga bonna baafuna okwolesebwa okwo naye tebaakufuna wamu. Yalabikirangako kwono n'asooka n'agaana n'alabikira n'omulala. Mary yabagamba musabe sapule muleme okuyingira mu genocide. Sayi kugenda kuyiga. Era omwana agamba nalaba ekitaba ky'omusaayi, nalaba kye bayita ekiddiba ky'omusaayi. Genocide yaliyo, eyaliyo. Genocide bassebo ne bannyabo yaliyo. Okwolesebwa kwali kutuufu, tekwali kutuufu. Naye byonna nga bigenda mu maaso, mukadde ako nga bafuna okwolesebwa okwo wali mu nsozi z'Ekibero, waliwo obutakkaanya wakati w'Abatusi n'Abahutu. Mu mwaka gwali 1982 omukyalo oyo yasisinkana omwana ayitibwa Mukangango n'amugamba nti genda obagambe basabe. Kati waliwo kye bayita
Seven Sorrows, Chaplet of Seven Sorrows. Kubeera ng'okwenenya, okufuna okusaasirwa. Seven Sorrows za Mariya. N'azibagamba ezo tetulina budde tuyinza obutazigendamu kati. N'azibagamba naye ngeza azibagamba ng'abategeeza nti ezo essaala z'okwenenya, okwebonereza, za kwenenya, repentance. Singa omuntu aba azisomye aba afuna okusaasirwa, aba afuna okusaasirwa. Ng'ani amusaasira? Katonda, naye ng'ayita mu Maama Mariya. Kitegeeza nti Maama Mariya aba afuuse mediator wakati w'abano abantu. Naye ng'ate saagadde weerabire, byonna yabibagamba, n'obubaka n'abo bagamba mugende mubagambe. Naye saagala weerabire, Ebayibuli etusomesa ki? Mu Timoseewo ekisooka 2:5. Timoseewo ekisooka 2:5 nti kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu. Kati ekibuuzo, bw'abanga tulina omutabaganya omu, mediator omu, then ekibuuzo, ani omulala awo alina okuyingirawo? Era olukusa alugjawa okuyingirawo nga mediator? Atandikirawa? Era Bayibuli tusomesa olw'omukaaga, eyeewaayo ab'omutango olwa bonna, okutegeeza kulibaawo mu ntuuko zaakwo. Yeewaayo. Kati omukyalo oyo gw'olaba ali ku screen yo bamuyita Immaculate Iribagaiza, mukyala Munyarwanda, y'omu akola zituwa, twaligambe zituwa za Kibeho, apromotinga Kibeho site. Era y'omu ku balina enteekateeka ez'okugenda mu Roma. Fakti yagendayo, atambudde mu bifo bingi, awandiisa akatabo. Yawandiika akatabo bakayita Lady of Kibeho. Kubanga y'omu ku ba survivors abaali mu kitta abantu, y'omu ku ba survivors. Eka akatabo akayitibwa Our Lady of Kibeho. Ati yawandika story ezo, obutabo butunze, nange nafunako kopi nenkasomamu. Naye nga bwe nabategeezezza nti ebintu bino byonna babifuna, okwolesebwa bakufuna, okulabikirwa bakulaba,
naye tubakeberera wa? Tubakeberera mu byawandiikibwa. Bassebo ne bannyabo, sifuddeeyo oba okolesebwa wakufuna oba tewakufuna, nkukeberera mu byawandiikibwa. Tunatera okumaliriza nakola lwa mukaaga oli ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel, ate era oli ku Just Gospel Fellowship Center. Bible tusomesa mu Bebulaniya 9:15. Bebulaniya 9:15. Era ye kyeyava abeera omubaka w'endagaano empya. Kristo. Bebulaniya 9:15. Enkoko eneko kulima naye ngenda gisala njirye. Empitiriddeko. Bebulaniya 9:15. Era ye kyeyava abeera omubaka w'endagaano empya. Omubaka si babaka, mubaka wa ndagaano mpya. Kitegeeza tetusuubirayo mubaka mulala, naye tulaba Mary, Mama Maria ng'olaba bwe bamwetisaawo ng'ate afuuka omubaka ow'endagaano empya. Abbe tusomesa okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonoono eby'omu ndagaano ey'olubereberye, abayitibwa balyoke bawe b'okusuubiza kw'obusika obutaggwaawo. Era ye kyeyava abeera omubaka w'endagaano empya, mubaka wa ndagaano mpya. Mu babaka be tulina, Mariya taliimu. Tabeerangako mubaka wa ndagaano mpya, Mariya taliimu. Kyova olaba njagala kutegeeza mukwano gwange ampuliriza, kasita ofuna okwolesebwa, kasita ofuna ekirooto, bano nagenze mu ggulu, bano nagenze mu Geyeena, n'okomawo n'otuwa obubaka ng'obubaka bukontana ne Bayibuli, kugenda kuteekako question mark. Nkubuulidde, naye bwe buba nga bubwo ng'oli gwe baagamba, toddamu kwambala make-up n'ojja n'otugamba Katonda ngambye make-up si mulungi, amungobyeko, n'olwekyo muve ku make-up obeerako ekizibu. Baagaana ggwe. Bwe baba baakugaana, nze tebaŋŋaana. Tuli ffenna. Maria, Mama Maria n'agamba abaana bano, yagamba mukangango nti genda obagambe basome Sapule of 7 Sorrows. Ennaku 7 Sorrows. Tuliba tufunye akadde ndikyogerako ekyo maaso. Sapule eyo ejjeta ne bagisoma 7 Sorrows ezo ze zitya. Njagala kujjukiza nti bagenda okubategeeza ebigambo ebyo nga Rwanda eri mu kadde kazibu. Akadde ke yalimu kaali ka genocide
ekitta abantu ekyali mu Rwanda ekyatwaliramu abantu bangi obulamu bwabwe nga bwagenda. Mu mwaka gwali gwa 1909 Pope John II n'akyalira ekitundu ekyayitibwanga Mbare, Kamonyi ne Lyandungu. Ababeera e Rwanda nga mulinayo omusaayi, ebigambo bino byenjogera oteeka okuba nga obimanyi. Yategeeza abantu Pope John II nti mwenna mudde eri sapule egenda balungamya. Kati abantu ne bava ku Katonda ne badda ku sapule nga yeyina okubalungamya. Omukyala ayitibwa Marie Claire kitalo nnyo yagendera mu kitta bantu ne bbaawe. Naye yattibwa mu genocide. Ebiseera ebyo nga President Juvenal Habyarimana. Mubijjukira ebyafaayo ebya Rwanda. President Juvenal Habyarimana. Ekitundu kino ekitibwa Kibeho baakitongoza. In fact, ndooza kimu ku bifo ebiri mu Africa ebyatongozebwa okuva e Roma. Bishop eyayitibwanga Augustine Misago gwe bawa obuyinza okutongoza ekifo ekyo. Omukulu oyo Bishop Misago Augustine mujjukira nti yalina emisango jaggwera mu myaka jaggwera mu 2 mu 2000. Yalayina emisango ejali gyekuusa ku kitta abantu ekyaliwo mu ggwanga erya Rwanda. Yasibibwa ebbanga lyawerako myaka kumpi gyawera nga 2 ng'ali mu nkomyo. Myaka 2 nedda, emyezi gyalinga 14. Akumaliriza nga mbategeeza nti buli wowulira Our Lady of Fatima manya nti Fatima kyali kitundu mu nsi emu eyitibwa Portugal nga waafuna okwolesebwa okw'abaana abali mu nsozi. Maria n'abagamba mukole bino na bino. Naye byonna bye babagamba biri contrary ne Bayibuli. Musabe nga muyita mu nze mbawe emirembe. Bayibuli etugamba musabe nga muyita mu Kristo. Our Lady of Kibeho baba boogera ku Mary Mama Maria. Obubaka bwe yeetika abaana abato abali mu ssomero nabeera baali 3 nga bali abali mu Fatima abali 3. Kyovalaba nti ekifo ekyo kitibwa the Marian Sanctuary at Kibeho, Shrine of Sorrows.
bazimbawo n'ejjinja gwe yafuna omukisa n'ogendayo. Kyemanyi byenjogera obiraba. Bazimbawo n'empuku ne bateekamu akabumbe ka Mama Maria. Basimbawo ejjinja mwaka gwa 1992. Agreement eyali wakati waba bishop b'omu Rwanda wamu ne Roma. Era ne Augustine yaliko migaso oba misago. Munzikirize tukome wano. Kiki mu byo kyembadde ngezako okutegeeza nti okwolesebwa kwonna kwe baafunanga kwabanga kutuufu, baabiraba. Ne Muhammadi omugenzi okwolesebwa kwe yafuna waliyo mu nsozi ng'afuna ebigambo bya tabaraka wa ta'ala, Allahu akbar, Allahu akbar. Nga Paulo bwe yafuna okwolesebwa, nga Ibrahimu bwe yafuna okwolesebwa, nga naawe bw'ofuna okwolesebwa. Naye kano kakulu kawulirize, tubakebera tuti kuyita mu byawandiikibwa kasita ovaayo nafuna okwolesebwa, nalaba eggulu nga liŋŋamba liti. Kasita bakuwa information ng'eri personal, kasita bakuwa information waliwo akabi akajja beta. Naye kasita bakuwa information nga yeekuusa ng'ewakana ne Bayibuli, bassebo ne bannyabo kuteekawo akabuuzo. Mama Maria yabagamba musabe sapula eno ne 7 sorrows ezo tujja kudda tuzibagambe byonna nga Mama Maria abalaga nti ye mediator. Kyova olaba mu mboozi zaabwe ennyo Mama Maria tava ku mumwa. N'omukyalo oyo ali ku screen yo ayitibwa Immaculate Imbagayiza atambula ng'abunya enjiri eyo, tayogera ku Yesu, ayogera ku Mama Maria ng'omutabaganya waabwe ne Katonda, nga Mama Maria walina ekisa ekingi. Nagezaako kukola programu naye, appointment naye, bassebo ne bannyabo ne bigaana. Nalwana nkola appointment naye ne bigaana, yagaana. Namusaba nti njagala tutuuleko ffembi wansi ne kamera twogere ku bigambo bino. We compare and contrast ne Bayibuli. Yagaana na guno gwaka yakugamba twawulira era twalaba
ebyo bye twalaba byatumala. N'olwekyo Catholic Church eyimiriddewo, twawulira baatugamba ekyo kimala, ate tulina okulinda batugambe. Kati paapa bw'aba tannaba kukkiriza bukalango, bw'aba tannaba kukkiriza Kiwamirembe, kubanga ne Kiwamirembe baalwana nnyo, ne bakola bu vidiyo, ne bakola propaganda nti balabye Mama Maria, kumbe baalababire, ne bakola empuku, ne bateekayo obubumbebumbe nga balwana. Kiwamirembe naye bagitongoze, yeeti ate nga Rwanda ye yafuna ekintu ekyo. Kati bo Rwanda bagitaaminga Mama Maria yalabikira mu mutima gwa Africa e Rwanda, ne baggalawo. Kati Kiwamirembe mukyalina olutalo lunene olw'okulwana. Omulabe wa Kristo yono yennyini. Bayibuli tusomesa, maliriza Timoseewo ekisooka 2:6, Kristo ye mutabaganya waffe. Timoseewo ekisooka 2:5, Kristo ye mutabaganya waffe ne Katonda, teri mulala. Mary obubaka bwe yabawa nti ye mutabaganya waabwe, era beenenyenga basabenga sapule ebibi byabwe, agenda kubibasonyiwa, anaabawulira n'abayamba. Ekyo kifu, kubanga ffe tuba tusaba, Bayibuli tusomesa tusabe nga tuyita mu linnya erya Kristo. Awo wenkugambira nti okwolesebwa okwo kwali kuva magombe. Lwaki tonzikiriza nenkusiibula? Obadde muwuliriza mulungi, bakawadde essaawa emu yokka. Maliriza nga ŋŋamba nammwe abatambula nga munyumya, mwakyala mu ggulu, mwagenda ewa Sitaani, mubeere beegendereza, ennimi zammwe zireme kuwaba, muleme kucamuka, kwogera bikontana na Bayibuli, kubanga abamu natandika okubawuliriza, abamu natandika okubawuliriza, ate boogeza buyinza, boogera nga byonna baabitegeera, byonna baabiraba, balaba ewa Sitaani ne balaba n'ewa Katonda. Bayibuli ne bagizingako buli kimu, ne musajja ono ansindikira message. Lwaki ekyobusungu balina bungi. Kale kankwagaliza akadde akalungi, ensonga yange ogitegedde. Muwe ebintu bino nga temuva ku Bayibuli,
otherwise akadde si kangu. Mbagaliza obudde obulungi, Mukama bankumire, tuddemu enkya ku Sunday. God bless you. Mbasabidde weetaaga okulokoka yatula ebigambo bino gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nsazeewo okutambula ng'omulokole, nzikirize erinnya lyo, nve mu bifaananyi, nve mu kwolesebwa okufu singa ekika ekijja. Weebale Yesu kubanga wanfiirira ku musalaba n'ondokola. Amiina. Nkusabidde Katonda akuume, kusabidde obukuumi bwa Katonda, ekisa kya Katonda kibeere naawe, maanyi ag'omwoyo mutukuvu Mukama akunnyambire owangule. Naffe tugenze tusisinkane aba Just Gospel Fellowship Center.